abali ku Sakata vibes nze DJ Senior B Darumix Wizard Manyiga Mugongo yali ku kamera. One more time tukomyewo ne episode endala atenga eno esukulumako kuziri tugenda kuyingirako mu kisenge tukitankule tumanye ani alina okwala obuliri ani alina okubwebakamu ani alina okubusoka okubuvaamu ani alina okubugumya obuliri ku Sakata vibes subscribing sharing timu ejjudde okutanya ensonga zino zonna kubanga bakimanyi lwaki abakazi baloga abasajja nganze Rakubantuzeeko batana atanalogako naye nga maaso eyo embeera bwe bempitiriddeko nsobola okitegeera ekisookera ddala abakazi ekibalogesa abasajja love kwagala omukwano gwakuloga okugubezaawo nedda si gwakuloga naye yembeera gye twagwamu mu Uganda wano omusajja wotamuloga akutwala nga kyakuzannyisa. Serious? Yeah. Green lwaki muloga abasajja? Naye nga kituufu. Oyogeranga yali alozeeko oba ateekateeka okuloga? Naye nga kituufu abakazi baloga abasajja. Babaloga bwe mpulira? Abasajja temuloga bakazi. Samu wali oloze ku mukazi? Sibimanyi na bimanyi ebyo nze. Ino wali omukazi gwe waloga akyaliyo? Nze nali ndozeeko naye siroga bino bya ddagala. Nze kuba sexy ne kulaga omukwano mba nkuloze. Nze manyi omukwano. Just sexy nkukuba sexy nga mulungi ne nkulaga nze manyi sexy. Just sexy na mukwano mba nkuloze. Endoga ya mirundi mingi nnyo. Nsobola okuloga mu mbeera ya Mukama Katonda waggulu. Nenkuweereza Mukama Katonda n'akunsibira. Ate ndogenda la. Nsobola okuloga mu mbeera ya me as a woman. Nenkuwa everything that no woman has ever given you. What is it that everything chechi? Honey. Green nga gwe yali alozeeko ne everything chechi. Have you ever been with a woman nga whenever you with her you feel like she's someone new? Yeah man. Nsobola okera ku macha Senior B kyeshonga mitino I can give you everything that no any other woman has ever given you. Nga whenever you come to me I'm different. Okay. That is true. Nayondoga. That is true. Nsobola okuloga mu mbeera jesigendanga mu kwana. I don't think that I'll ever cause nze ndi mukyala mugiso abagiso tetuloga. Oli mugiso? Bino bibagamba Green mbwe abakyala bagiso tebakota sex bituufu. Kyo kye bayita a woman giving you everything that no any other woman has ever given you. In a serious topic by sex kufiira ku basajja. Serious topic. Serious. Mwagala sex kufiira ku basajja. Ngena kera ku macha nze I don't know cause omukazi yenna asobola okubeera mu ekyo ekintu nga she yearns for more but when she gets that man amukolera kyalina ofuna can never yearn for more. Nze nakubeera nawe Senior B. Nakubeera nawe Senior B. A second in a topic here I'm free to bring out any word that I want, right? So ngenda kubeera n'omusajja nga wemba ndi naye mu buliri he's going to take me to the climax. He's going to make me feel those fireworks blowing. Okutuusa Kuntiko. Lwaki mbeera nsigalamu? Congratulations. Lwaki mbeera nsigalamu akantu? Ngenda kubeera ne Senior B ankomyawo. Obviously I have to yearn for more. Kusa mukazi wo olabo bana sigalanga. Alina akantu. Point omusajja akulya mamalo kulya uya fireworks nezikwa pwa naye atazana nawe. Some men you be with them you just feel like you are in another world. Mula bibitalaga byaka pa. Exactly. Matino ulira. Point ya Green. Point njagala abasajja bakola ekyo batino tuli batono nnyo njagala ngabine you just feel like fireworks ne babosi baffe babiteeka mu sente end of year party kumba bana babira abuli kasamba basajja fireworks. Matino kankubule njagala clarifying ku nsonga ya Green. Okitegeera abasajja abasinga mumanyi nti mwe abalina okumala omukazi tamala
Ona wao. Nimbye sirimbye. Samo namugamba tawulira. Abakazi naffe tumala. Oyalinga kapale. Abakazi naffe tumala. Wulira. Nojja n'olaba gayi. Najja n'akukwana. N'akuwa ssente. Akugulidde buli kimu. Akulaze good life yonna gy'oyagala. Naye nga emutuuka mu buliri ye olujja. Dakika emubi. Ogamba nakwana nakuwa ssente tukozese eddala ekigambo nti naakugulooba. Nedda tugeze eyo my boyfriend ompadde ssente ondabiridde oba tugeze ompadde renti ompa buli kimu ondiisa onkola ki naye nga tutuuka mu buliri gwe ssebo olumala gwe essaawa gwe tofaayo nti nange nze kennyini omubiri gwange manina okukyamusa ogureliizinga kuba onkyamusa nkyamuka yes naye tonzikakkanya ekyoyo ekyo tekinzigwako gwe lwaki omala nze nondeka mu kkubo ne nsigala awo nga nkya obulimaawa era of course wondeka mu mbeera eyo nange ngenda woviirawo ngende nenonyezeyo matinowa ulira ne Fiona abantu bajja lowooza ongerezaako nnyo ebintu omakyenga abasajja kati kanfuke golese n'emboozi ennyumidde nnyo omanyiza soera kukomboozi bwetye naye abasatu ne mazima nze neebaza nnyo anko wange nze nakojja wange ali galuga siyimba ali tutalaye kojja wange yange matino ayina omwana bamuta visi naye oli omwana mukulu alingaze naye kati nabeera ne kojja wange nga mugezi nga alinga bosi nga eri bwomulabaye nga omuntu wabikyalakyala bosi wange nga wabikyalakyala naye bosi wange yange matino tobeeranga mwavu ate nga tomanyi mukwano wakibeera omwavu oyigwa omukwano okigera olaba bakazi abo beetaaga obudde omanyi lwaki abakazi abo tebamala sikola sex nti omukazi amale omukazi osobola n'okuba nga tomukolera sex naye ng'osobola omuzanyisa nze kati gubuulya kino nobeera n'omukazi nga kangeze nobeera n'ekikazi muli awo kiri ku buliri omanyi bino ebintu byebakola abaana abato wali obadde nze nina abaana ng'olina omwana nga mwana wa mutono n'omufuwa ku lubuto olubuto ebintu byerukola ebintu ebyo ekigere ekyana nekiseka naye nga omanyi gwe okusesa omwana n'osesa omwana nga wa myezi nga taweza mwaka naye omwana n'aseka naye omukozi ofuwa lubuto that means anyumiddwa nnyo kati get your time olaba mukazi yebase fuwa wano ku kigundi kino kifuweko wafuweko wano waliwo abasajja batininya twalina budde n'abasajja batwalina budde waliwo n'abawala abamalamu amanyi ofuwaawo gye bali wano waba talina ng'alinga embwa eyafiiriddewo nedda ng'owulira oyagala okituukeko okifuwaawo ku kibutobuto naye nga tosobola omanyi lwaki wekiba tekijjuzizzaako muza nga kyagusala guliko embalabe ezo ziringa ng'ezivaamu amasira girls don't know how to shave when they shave they get that inching ezimba ebyo ebintu okitegeera mutabani wanegera kwera ku maca atuuke ku ekyo ekintu wekiba nga tekiriiko biza kiriko obubalabe biri awo bizimbye weebiti kati matinamu abagwe bakuli ng'ogosanga oyo nosigwa bakuli gwogwa kati gotandise kugola bibyo biri awo bizimbye kati matinamu otandise kumpairiza abasajja temwagala ku working out okitegeera abasajja bali unfit abasajja temwagala working out oyagala ojjo otuuke ku nze fifi nkeera nenziruka nenjoginga nenkola ki gwe ssebo olw'okuba kale wakola ssente zo yes oyina ssente zo negoja obanga oba alinyiddwako pressure obanga alinyiddwako pressure n'otandika okutuyanirira kwegamba nange kenyini ondetya shoko mulie kati wulira kino omuvubuka nojja webase omuvubuka imagine kyokka nno abasajja abakulu no babasinga bikola sina experience nnyo mu basajja abakulu n'okusinziira n'osanga omuvubuka omuto najja nakikemu sebo gwe nojja kale tugeze gwe owulira otya no having n'omukazi sex
ne mumaliriza namala ne yeebaka eri n'atunula n'eri abanga omuntu azze n'ekyoyoyo akimaliriza ati kiwedde bannayimigo kwata katono nnyo ogenda kwisa akalango kitwala bbanga ky'omukyalo okumala kitwala bbanga ky'omukyalo okumala it can even take 5 seconds. If a man knows where to touch, how to touch, and when to touch, how, when, where. Omwana ayogera obugambo nga ne body structure egenderako bweti n'owuliranga how to touch, where to touch, when to touch. Kino nkikubiriza abavubuka baffe. Woba okwana omuwala nga muli mugaboozibuuzi mubuuze asika simple segamba nti nno omubuuzanga agamba bebi weewa kutandinga onu no mubeere muguboozibuuzi ekiboozibuuzi nga kitambula bring it out aja kigamba nawe ojja kimugamba. So when you guys get together aja kuba manyi what to do. Ogenda kuba mu kibozibozi n'omuwala akugambe nze I can never get turned on when a man doesn't kiss my neck. I can never get turned on when a man doesn't kiss my nipples. I can never get turned on musajja tasose kunsikambula nviri ngola yagala muyantu ya musikambula nviri. So omutaba mu kibozibozi baby no muzina emyaka 10 tajjasamula. N'ekirala abavubuka b'ennaku zino simanyi lwaki mwagala nnyo okubuukira omuntu. Okubuukira kwekola ki? Oba okubuukira. Saamu bwamanyi okubuukira kwekola ki? Okubuukira sibimanyi byoze. Wulira kyennyonyola. Taliiwo kapale etaliiwo. Omuntu sooka omuwe time. Sinyabbi onjagadde nze fifi. Ondabye. Tojja ng'ombuukira mbu olw'okuba wulira dda oyagala tugenderewo mu kitanda. Give me time. Manya byenjagala. Tuli ate munjagala byantuukako tebintuukako wabula. Kale kankugambe omuntu olaba bagamba wasa mukwano gwo kitegeeza ne woba ogenda kuwasa. Omuntu ne woba mukwanya nga togenda nti oba byamukubambaga nga naye oyagala mubeereko mu relationship emu mubeeko we mutuuka tosooka mubuukira kuba ebyo biba bibyo waki oba opapira ekiwagu ng'olina enkota okitegera take your time n'omuntu oyo gw'oyagala kiba kimuyambako kubeera eri ng'akwegamba naye yeesunga naawe mulwiseemu naye abavubuka mwagala nnyo ebyokupapa okitegera mwanguwa nnyo mutulaga nnyo obwagazi kapale emusi kapale wentebe era kapale we muogerako era kapale manyi bwangamba I'm the number one so ina nerinya I'm the number one first naye okimanyi matino okimanyi osobola okera ku macha ne mwepapira ne mwezuula musobola okwepapira wano mu nfuna ne mwefuna speed si mukwefuna ngamba wano mukwefuna musobola okwefuna speed era fifi yabadde agamba njiga mpa time nzuula okitegera kyeŋŋamba muso okimanyi fifi osobola okkeera ku macha n'ofuna gayi listen n'ofuna gayi ng'oli mu fire and ice ne mugenda fine spend a night together ku macha ne mukeera ku macha ng'oba muzze ku soba you start making out. And through that experience of making out, Nemwezula Latino, you were match, and he can't resist you anymore. And you can't resist him neither. Okay? Yeah. So, what you are as a woman defines what that man is going to take you for. All right. Okay, la kumacha omusajja n'akuyitako n'agamba n'oyita omusajja n'agamba kyale ana akademu kanabukalu okimanyi oyinza okubeera ng'oli nabukalu maaso g'oyo gayi naye nga oli omusajja mulala gw'oli n'amazzi mu maaso ge. Kati kankubulire nze okusinziira kyemmanyi abasajja bonna si kukodda wali amazzi abasajja bonna abasinga ababimanyiiko abategeera kye bakola omusajja ategeera kyakola akugamba teri mukazi nabukalu n'abakazi nabo mulemesa abasajja ogenda kola kumancha nga toli nabukalu
nga amazzi go gagenda kuvoba mu kunyonyogera amatu naye nga amatu gakaawa. Waliwo amazzi agalwawo okujja. Manyi Gamugongo agambye abamu bakutuga. Okay. Waliwo okubeera nga gwe omukazi okufuuka nnamazzi omusajja agenda kutuga naye nga tomugambye nga tomugambye bebi ntuga anaatani muli mu kikolwa ekintu ky'owulira ky'oyagala kigambeko ku muno mugambe bebi nyogererako nkisingako mu nkwawa zizino nziwanise ebyokusaaga nedda longoosa enkwawayo muyinza obitwala ng'ebyokusaaga naye kinyuma nnyo n'obeera erimuagala ogamba abakyala girls abakazi bayiga okuwunya obulungi bannange omuwala awunya obulungi anyuma okiisinga. I just feel like I just have that feeling. Omuwala awunya obulungi. Watyanga kuwunya bulungi omusajja awunya bubi. Listen, let me bring this properly. Omukazi awunya obulungi anyuma okiisinga. Omusajja awunya obulungi anyuma obeera naye. Kitegeera. So omuwala ogenda kuva baby, you're so cute, you're brown skinned nga bebeeyita ennaku zino after bleaching. You're brown skinned bulungi, you're cute, buli kimu kino oyina ebbino oyina ebbeere nga fifi w'omulaba naye nga amazima baby you don't know how okay, you're fine. Oyinza n'okuba owunya bulungi naye nga amazima tomanyi nabajje bazza shavers. Olaba omusajja yakeera ku makya oyo muzungu yatuleetera ka YouTube channel ako. Research. Genda ku Google research how to shave. Research how to shave. Omukazi ozaawa shave nga oshaving. Omukazi, which parts do you have to shave and which parts do you have to leave nga ziri a bit hairy. Kubanga n'akapata tekanyuma. Nimbya matino. Obanga tugo oberanga ali ku mukyayina tebinyuma. I know. Nze gamazima. Like omukazi nga biweddeko oberanga ali mu kwetuga. Olaba n'ebiroto ga byanjawulo. Naye ate ulya bobeera ng'olina omwana wano nga yashavinze naye nga kuliko obuntu ulya obeera nga ali mu kisawo kya Wembule obeera nga ali mu kisawo ky'e Wembule nze kubuulya abaana battu abawala mwega okushavinga wawe oyina oshavinga oyina shavinga mirundi emeka nange green atadde mu mundu ebiga byanoga kananga mbere samu akutadde mu mudu nga kasike uli mami oyina shavinga ddi cause not by the omukazi si buli kiseera nti nno oyina okubeera nga weekalakata bamanyi shavinga kuno kungulu wetulaba naye nagenda ogera ati amagulu nga muno mumpata kyovola bankugambye before we came in the camera nabagambye abaana abamu tetwafuna chance ekulibwa bazadde twakuzibwa bantu twakuzibwa humans like human beings tetwakuzibwa muzadde ayagaliza omuzadde ayagaliza agenda keera ku makya basenga bakeera ku makya senga nakugamba sitama awo no sitama nagamba omukazi akola bwati ne bwati waba senga waddala naye akulaga nagamba nze ondaba this and this ransonga naye senga wewe yali amulaga yamulaga nagamba you have to do this and this and this nakuwamu time naddakomawo nakebera wakebera asiga project wakebera ayinza oyisaawo ennaku nga 4 oba 5 nakomawo nakebera nagamba naye mwana wange nakugamba omukazi ennaku wezi tutesobola ayitawo mutakoze eki nga teyeemwedde kankubuulire ebyogamba esimayo omukazi asala wano waggulu nalekeyo wansi nga
wali chobola musanga bawunya chobola musanga bawunya njagala kino nkikuwenga example namwe kenyine nyine abavubuka tugereze ku kintu ekiri open woleka ebikwawa nga kwebiri nomala ekironga kimu nga tonaabye omulenzi okimanyi owunya okusinga omuvubuka eyeesaze n'amala wiiki nga tanaabye olutyo olulina engeri gye lukwatamu togenya baana butanaaba mbu basala ebyoya baleme kunaaba nedda si kyo kyendeta mbalanga example nti omuntu ayina kankwe ekirala wemba nsazeeko zino enviiri ne samusukwe atasazeeko nedda siimye nekyegamba omwana mbuzi mulaavu onaatera omwana yekyo kyagambye nti osazeeko wano naye nkubyemu akafaani nenkiraba ngaosazeeko wano waggulu naye ngeno ebyoya gye biri okimanyi nti ngaotunulidde nga ekintu kiri awo nga bakisaze bulungi then nekibasazeeko paati nga waliwene omanyi kino kibaleseko ebintu ebyo saidi oyinza okyekanga bwoti ate kati ngaffe abawala ab'omulembe guno tukulidde ku mulembe omuzibu ennyo era omubi kubanga nze kati kankubuli ebintu byonna byonna byenjize mbiyigidde mu boarding schools abaana betusangayo nti nsanzeyo green akuziddwa yafuna chance nabeerako ne anti we oba kale sengaawe oba maama we eyamubuulira ekyokukola fe abasinga tukuze batata baffe kale bamaama baffe basenga baffe bakola zisafaali gamba nze sifulangako na muntu wange antuuza n'agamba nti Fiona olina kukola kino bwekiti ne bwekiti ti Fiona olina okushevinga Fiona okunabako automatically bakulagira ewaka naaba era batanaaba abaana okitegeera naye kati ifate abakulidde mu boarding schools okitegeera okumanya we kuba tekukusanze woli kunoonye okitegeera sigamba mbu tunenya bazadde baffe naye okumanya we kuba tekukusanze woli gwe kunoonye omusajja yakeera ku makya oba omukazi simumanyi yakeera ku makya neta YouTube n'aleeta Google ebyo bisiraani bituyambye ku nsi kuno kiva ku kyo mukyala n'amala ennaku 3 nga tanaabye busiru no any other answer stupidity waliyo omukyala gwe mmanyi yamala ne mukwano gwange ennaku ezo bakola sexy yaliko ebintu Becky Senga yali mulogo yali ali mukuluga mukwano gwo nomulama gwa kuyigiriza abantu so omukazi alina kunaaba emirundi emeka olunaku omukazi alina okunaaba emirundi gyonna gyafunye chance naaba n'ogiba 5 naaba n'ogiba 10 naaba naye woba toyina chance okukuba kutawaaza omukazi yenna lwofunye chance wofunye akakisa naaba zijjeemu naaba kyokola banze we nali nkula Katonda yanyamba nakula n'omukazi nga step mother nate yangonjula tuyita kugunjula yangonjula nze omukazi temadha yange yanjigiriza nangamba omukazi yenna woba otambula olina otambula n'extra nika olina otambula n'akatambaala olina otambula ne leesu ebyo ebintu bikuyambako mu situations nyingi wenkeera kumakya nengetinga caught up at a friend's house wena basena kwesa tawulo ya mukwano gwange nsobola kwesa lesu yange nenkyusa mu eyo nika akitegeera wenkeera kumakya like cramps oba like let me call it periods nezinkuba mukuba I can use that lesu I can use my hanky, I can use that extra nika, yeah? So tekikuyamba mu side yemu, kikuyamba in both sides. Wenkera kumacha ne bakuba amazi, omukazi no kubanga oli clean. Ne bakuba amazi, you can use that less to tie up yourself. No sigala in that clean. No sigala ngo munda faka fa ino dugala. Nenga kungolola bikira abantu tino oli clean. No sanga. Wenkera kumacha omukyala, no tambula mu kubo, No sanga oba bawo, na bawo omuludde okwera amwesanze yone ne muyingira ekibira you can lay that less down obulamu ne mubanyumira kati wulira nosanga omukazi banenze waliwo ennaku gye mpulira nosanga omukazi munoze tekintukanko n'abaana byabatukanko ku ssomero
Now we are out of school. Era nsanga abakazi abasinga abakulu okunsinga nosanga omukazi yenna ebintu bimuyiseemu fine osobola obutebala nakuzo osobozi bala nozitegeera timunako ziti naye eyeringa gundi ekyuka eringa cycle ennakuzo zikyuka ekitegeera nosanga mukazi munno ali ku kkubo atambula kale tali ku kkubo ali ku mulimu oba tali ku mulimu wabadde atudde ayimuseewo ebintu bimuyiseemu gw'owulira otya nze nina omukazi gwe nali ndabyeko asika byennyanja akola n'ebbaawe okitegeera nenze kennyini namusanga ne mulaba mukazi muno nga bwakolya wonna wonna obuduuka obeera tewali asobola kumuyimiriza kumugamba ne paka nakati kiri ekibogo kyandi musoba na kujja wuwe kugulawo kyennyanja okitegeera sobola kati olwo omusajja atasobola tegeera mbeera ye bagamba mbu it's normal mbu periods ziri normal naye tebabali ebinusu tekibanko nnomo mwabavubuka abalya ne muwoza kibebi simanyi kiwooma kibebi kiyiwa learn how to use white bed sheets and learn to make your mattresses zibeere nga nnyonjo nga talina excuse yagenda kuwa weebakanga ku mukazi nga she's wet nga her wetness turns into a brown or yellow color she's sick. Oli serious nakugamba manyi ga mugongo wangamba di if she's not sick that is urine sick nga kambuzemu awo katono samusukwe kankuddire mu Luganda wowe bakanga n'omukazi n'omumazisa amazzi agayiika naye kusuuka enjeru we gayiise ne gafuusa kkala ne gasala ekiba oyo mukazi mulwadde agamazi tegaba nakyo one either ekisooka abeera mulwadde ng'akozesa ebiragala naye waliwo abatunda eddagala ly'amazzi nga fu nga lireetera abawala okuyiwa amazzi agawunya nga lireetera abawala okuyiwa amazzi agasala agasiiwa agaddugala ekyokubiri omuwala yenna infection nga togitreatinze bino byemugamba simanyi infection y'abakazi esigala munda abasajja webebaka nammwe simanyi efuluma webakanga n'omukazi nayiwa amazzi ne gakyusa kkala ku bed sheets zo genda ku treatment nga togenda bino byemukeera ku macyanga mwena wena temukyasobola fuka kandida abakutte genderawo ku infection olwo lwenyini genderawo ku mpisa olwo lwenyininyini eyo nyininyini essaawa nansonga omuwala mulwadde wookeeranga ku makya neyebaka n'omukazi nayiwa amazzi ne gakyusa kkala waba takufukidde musulo aba mulwadde of course omwana yakufukidde ddala wenkali I want to satisfy you. Baby, n'amazzi gabugoma agakote gabugoma. Agakote gabugoma. Abasajja ebiseera ebisinga when they get that horn ne bayingira. Najja. Ate wali banaye omusajja nga abadde abeeranga n'omuwala nga mukalu nangwa ku muwala afuka I don't know what even gets into your heads. You run crazy. You run insane. Then after, exactly, what has in us is jibafuula. Ko omwala akuba musulo. Swi nagukuba. Nadamu n'okwa. alinga ina basaponza Omba kuira musulo. Ago musulo. Guba musulo siga bagegaki. It's urine. And mostly abawala abava bemujje mu bbaala. Most of the times baba yira omusulo. Muba mutamidde abatamidde ate tewali muntu afukanga mukazi atamidde. Kati amazi matufu kabera gati. Abafuka urine every time they go to pee. Exactly. Afuka bia nanti. Kati nange namuyiwa ku masuuka ameeru bia nasala egundi ekiba nga gwoza nasanze kyana baba olimba tonnaba naye ate ezo webiranga atamidde wanga nyedde omwenge bwe nfuka bunti obira siba mazzi bwe batonga bagasiba omukazi ne omusajja nedda omusajja nedda nina kibuuzo kyenjagala okubuuza abasajja abali wano nina mukwano gwange yagamba yalina mukyala we
oba girlfriend we yali aludde okola sex naye n'amugamba mu ntandikwa amazzi gagenda kuwunya era ne gawunya kati ekyo kiva ku ki naye mu ntandikwa omukazi yenna kyokola tuyitibwa bakyala omukyala ng'akuze buli mwezi wagenda menstruation azza kujja omubiri gwe ebikyafu bibeera bifulumiddemu ogwo omusaayi newamala omwaka mulamba nga tokoze sex ebyo ebikyafu bifulumiramu ogwo omusaayi kyobola every month omukazi agenda mu periods kyobola every month omukazi agenda mu periods tufuna pain lwensonga sisitemu yaffe ejjawo ebikyafu n'etereeza embeera okitegeera so tosobola kuŋŋamba olw'okuba omaze simanyi omwezi simanyi olw'okuba badde tobeera na musajja nti n'ogenda kuwunya ng'owunya ku ddiiru ki ng'obadde onaaba ng'obadde olya bulungi ng'obadde onywa bulungi ng'obadde weefaako ng'omukyala ki ekiba kikuwunyisa abanywa herbals for fluids awunya it depends kyova olaba nakugambye mulimu abafeeri kiva ku ki omusajja okubundula amazzi agawunya namwe mumbuulyemu abasajja yes abasajja muwunya kam talina kuwunya kam talina kuwunya men bring out kam awunya reason being they don't know what to feed on ogenda keera ku macha you smoke you drink alcohol you eat chili okitegeera you have never got any day nogamba kandye ku kigere you've never got any day noyigenda nonywa ku mata nga si chai you've never got any day ndokera ku macha nogamba let me run I put all this sweat you've never got any day jogamba me as a man kangendako musawuni muli ekyagambye muneyinze naye nga nze ndya bulungi ekitegeeza olya bulungi naye amazzi gawunya naye amazigo gawonya nze kyembadde ngamba bano ndya bulungi dali minutes gawunya no kati nze kyemmanyi ekituufu ogamba nti abakazi simampulira bawunya amazzi wanze nasoma sciences ekituufu eddagala lye bakozesa ezo chemicals ze bakozesa zigana ne ziyingira mu mubiri gwabwe nze bagamba okunywa eddagala naye sinywako eddagala lyonna nze neesobola ndi w'amaanyi asekubye kalangu nedda nti ngamba ambaga akwepika genda wa biki bumba kunywa kati abakazi nga tukyali mu buliri awo enkumbi eyamba etya abaana bato wano nakuwadira erinnya lyakojja obuuza mugaso gwa nkumbi enkumbi kyemmanyi enkumbi kyeyamba wakitiibwa mwami wo lwansonga abaami baffe abo bagenda otuvaako ng'akooye okitegeera sometimes abeera talina ddaga kisooka alina stress ku mutwe ezikunoonyeza ssente ekyokubiri alina okudambulira ku satisfying so he gets tired kati eyo enkumbi etuyambako okukilininga our men ng'amaze ola ng'asamudde naye ekigiyitisa enkumbi nti it has to be a particular tool. Yes. A particular tool togenda kozesa tool gye wakubyemu zi perfume oyise kantu k'omwana w'abendi okitegeera ogenda mukalabula kakusala ekirimi ojuga twali ku fire ndayisi katulina emboozi yaffe nenkugamba oba waliwo nenkugamba omukazi gwe nasooka nagenda nengwa ku kikazi nga nkyakola ku Rios ku show ya Lagadi ntwaliwo kati nveyo ngende ekikazi kinvuga kyali kina sente awo nga kigula na table so mitwala 5 kubera mu VIP awo kintwale waake eyo so nchikuba kyantwale sanga mwenda nze nchikuba nkoye nguderi ngenda owulira ensigo zibuguma kumbe kitaddeko katawulo ekikazi kyatwala n'obudde kifumba amase omukazi n'akwata katawulo nga
ninga yafutute n'obudde n'afumba n'amazzi nantika kwa tawulonga kocha nanyumirwa nnyo siri senga nnyo kumanya nnyo naye kyentegeera kweyo enkumbi omusajja aba yakuyingidde nga yakuvuddemu. Our men erect in the morning abagenda kuddamu gwe ng'omukyala ozina amaanyi agava mu buliri ogenda onaabeeko bba otayina kitegeera kati ogenda mulekako obwo bukyafu ate kumakya bukuyingize okitegeera kati enkumbi weeyambira ate ogenda muyisaako kintu kikalabula kiba enkumbi bagira particular yes esobola okusigala nga you're going to keep it clean. You're going to keep it clean. It is smooth. Nawe kenyini nga wona wogikwatako omwana we togenda mukalabula kiro kumakya kuyingi ng'olabye baba omwana yampisaako jaketi neŋŋamba banna ng'obonyebonye n'abakazi kati enkumbi etuyambako okuyonja abaami baffe so that because by the way I think percentage esinga mu baami baffe kumakya they erect and they erect at least newakulyako katono he comes down nedda walaba erecting naye neyeefuga nayima naye nga tasobola nakutegeera nno nayimye nasigala nga yeebase mu muyimo gwe kyali wange yanyumizaako nti yagenda ozuukuka ng'omukazi amuliko. Yes. Kati enkumbi it is one tool eyambako abaami baffe okusigala nga omukuumye nga muyonjo ye ng'omusajja. By the way, we tuogera simanyi okozesa mistake nenja tuwerekeria kino kiga mumanyi kyaliwo ekiti linako katono lina ogenda kwogera okuvako oyo mukyala yakuyisako akawera akabugumiridde walezemu okusanga omulala akuyisako engombe kati olisanga wakanyogoga olisanga akanyogoga ng'oyinza bakajja mu firiji ate tenazuula nabuno obutawulo bulimu ndowooza ebika kati nze gambye nali namanyi yazina embeera nti omaze okulya kyembadde manye nti bw'omala okulya omuntu bakazi agenda n'anaaba nedda kyeŋŋamba sigamba nti no bagikola nti nno kiringa nga banakola akalega ntino kalega mabeera g'abakazi nedda eyo tawulo siga nti bagikola particularly to go on men's dicks no it's a towel that you can use for anything but yo gwagiwa ekyokukola gwe nga gwe gwakeera ku makya n'ogamba nti omwami wange kamugule kana akantu kajja tuyambako kati kwolonze naye sibisula nga manyide bino nti sex kya bulijjo omukazi bamala sogenda n'anaaba nawe omusajja weenaaza bulijjo naye oli omukazi nalimbaddeko n'omukazi kati naakusiimula fayini era naye oli omukazi yakola nga n'amazzi gabuguma ensiko zonna nazinyiganjiga bwati nazinyiganjiga bwati ngajakuddamu obadde ogamba ng'ogyeko oyambye otya omwami okuddamu second round nga tayesose kwebaka nazo kukedda kubanga abaami abasinga bamanyi ogago balemu awo first of all ka first round kaba quick kaba short kaba disappointing obeera n'omukazi tudde mazima abakazi batuwa ekyokukola omukazi bw'omupina ngali awo adda mumene ebyabulijjo bino ebyabulijjo akumalamu nedda waliwo omukazi akyusa n'akubeera bize waba ali bize nga newomala oyagala muddamu oyamba otya omwami wo okuddamu mangu omwami wemuba okwedde ku makya n'ogenda n'osanga omusajja wemuba mutandika yabeera mu control naye omukazi ye neene yakuzibwa alina okimanya nti nno
kastomala okujja gwabera mu control y'omusajja. Abawala tugenda ne tunenya ba boyfriend baffe oba abasajja baffe nti banafu. Kalo kitegeera nti banafu. Nenga obuzibu buva ku folusi. Gwe nobeera ne munno mbuliri. Tugeze mbuli. Ng'olinga omulambo teweekyusa namu. Ekisooka beera muyonjo. Ekyokubiri beera active. Beera active. Munno munyenyezi. Active, it depends how you react towards him being on you. Yes. Ekyokubiri, which words do you say? Thank you so much. They don't know. To supporting obera ng'omuzannyo w'omupiira. Exactly. Kankubuulire omusambi w'omupiira waba agenda kuba goal ekivene manju kye kiyinza n'oluso muwa how to kick that goal. Wokera ku macha ng'oli mu field katudde ku media kwanga mwabali wano muli ba media omuyimbi oba MC oba DJ gye bamwaniriza ku stage ye power gy'akozesa ye power gy'akozesa okuba oluyimba. Kaakati ekyo kyennyini gwe ng'omukyala, what have you participated towards him? Okitegeera g'amazima we tuba tutandika making out abakazi tulina like tubeera dormant. Okitegeera but after him activating you, how are you activated? Okitegeera be like a robot customer ogikyaja wanekiteka bamanyira ekigamba go, it does everything actively. I understand. Okitegeera I feel you. You feel her. Twagala kupiikinga twagala nnyo okwerekera nnyo emabega. Tuddeko mu laavu y'ekidongo nti olina mukazi muwala bana balimba bafala ab'omukyalo. Tudde mazima nga gule mugezi ng'okimanyi tukola komedi buli jonoga mukazi abakazi bafala akulimba n'akulimba. Naye tudde mazima ebyo byakulimba bigamye mu laavu binyuma. Tukeze oli musa kikazi mukwano oli mu America wala yo yinza kwongeramu amaanyi. Kava ya America nyingiraka Boston. Ochointi byakidongo akulimba kumbe naye mulavu yabigambiddawo oyagala kulambuza ensiga munaana. I'm going to live to tell this story. I'm going to live to tell this story. Fifi omanye wange. Olaba that door towards my door. That door towards my door. Waliwo omukyala by the time when I renting leyo mwalimu omukyala. Naye ng'oli omukyala waba ne bbaawe ekyabawula byanfuna ne up to now that guy akubira oyo omukyala wamuyita Edith amanyi okukubira n'angamba malayika mwana onankubidde oba ngamba biki yawasa yazaala n'okuzaala oyo omusajja ennaku zino naye nga nze nabeeranga mu nnyumba yange n'empulira oli omukyala naye onaaliyo nawotula paka ku 11 towulirako nti just owulira shawa nga zigira just kyowulira nomanya nti no kati kiwedde shawa Edith we yabeeranga kuzirya ennyumba Edith nga manyi nokera ku maca naŋŋamba ebyejjo saabitegedde kanyendeko ku nsiko tagenda kudduuka Edith nga tagenda kudduuka agule eddagala ngagenda kugamba na malayika ebyejjo saabitegedde n'ayambuka eyo ngulu n'afuna omuddo gwe senga oba kijje gwe yamugamba n'aguteekawo bulungi kiro n'owulira faya mu muzigo n'olanga omuzigo gunyuma n'okuba essimu n'omugamba bebi omuzigo gunsobedde gwe kennyini gwe gwataliiko gwe omusajja gwataliiko kale kangambe kati gwe oli musajja naawe oli musajja kati ekirimu eri ruumu kiretedde ono omusajja okukubira mukazi we okitegeera amugamba ekiri ewange naye kati gwabeera ne musajja gwabeera ne mukyalawo nga twalidagera gwe kennyini golaba neighbor utasobola feeling anything gwe kennyini what are you going to feel nothing nzaba waliwo nze tudde mazima nga twaze mazima waliwo nga twaze mazima love eno erabika sex wakusudie na kunyumisa olaba nze nalimbadde kaawo nze sikulimba nga mpulira nawulirako amazima
mpuliriza nnyo kubanja nnyo owuliriza era mbaddeko mukwanira ambikola naye nali mpulirizaako waliyo omukazi gwe nawuliriza ne saamulaba nina gye nnali naye ng'omukazi oli engeri gyawaanamu omusajja ye ng'oyinza ennyumba yemugwira oba eggulu limukuba nga wulira ezo sikugwira sinya naye gala ndawo omukazi oyo bansooka ogoloka gye twali ngenda kuba twali mu luumu twali wala nga bo bafulumye eddaye hotel naye ng'omukazi ebigo bye yali ayogera omanyi omukazi nga kubiddwa yaabwe omanya ebintu ga bingi nnyo nga bimikisinga ng'omukazi olinza olowooza omutta ng'omukazi ayaayaana nali bwomu naye ng'omukazi engeri nanyumirwa naye nga akabanga enkuba naye nga gwe nali ku bunkenke nga bw'ozimba bw'oti n'oyimuka bw'oti Matino kyekyo kyembadde nkugamba nti no kati gw'olaba wanyumirwa nga toliiwo olwo oyo omwami eyaliwo so that was the activation that I was talking about. How active are you towards your man? Nze kankubulire my other neighbor who was seated on the tanker naye ng'oli omuwala ebava outside olutuuka ku mulyango gaye oluggulawo ennyumba aba akyateekamu padlock okusiba ng'onagyemu nnika ng'agyemu nnika wotula mu nyumba ya Roger agamba awo twelirawo awo tudde twelirawo n'oyimukono awo ogenda tula twelirawo that guy is going to get that inside gambe banayo n'omuwala kati you're this girlfriend who wakes up n'ojje wagayi n'onaaba n'oyingira obuliri ne weebika naye najja n'anaaba n'otunula eno natenga okukisinga obulago n'okyuka ne mwekisinga emimwa n'ota amamwa n'ota amagulu ne mutandika baby bw'anaafuna musege agenda okeera ku makya abeere nga batudde balaba mu movie akyuka amutuleko atandika omukarasinga he's going to forget about you. Okay. Girls learn how to become active. Okay. Yes. Love. Now these guys we need to know. I have someone. Yes. He was my boyfriend. Yes. Naye nga alina omuwala atera omukubira. Naye nga mubuuza why is that girl always calling you? Okay. Nga ngamba it's because of what I used to do with her. He's a guy kazi nzije kubavuka kike balina okola. Nanyumiza some of the things he used to do with her. Okay. Ng'omuwala abayinza okuba omuwala avuga ali mu the girl is the one who is driving guy ali ku passengers nakwata emikono gye nasooka muyisa bwati ku magulu. Neko manya akantu ako. Yangamba every olunaku lwe nasooka okikola twatomera. Okitegere kintu ekyo. Twatomera. Obwongo babukwata mu ngalo we bati n'abukuŋŋaanya. From nowhere nasooka bubaka bwati kati mbulira yemutuukire ewaka oba oyo omuvubu oba oyo. Nolimbaddeko ne Matino. Matino oli vikitimu. Watomera emmotoka baba. Nolimbaddeko mu mmotoka. Nolimbaddeko ne Matino. Wali ne Matino ng'avuga? My boyfriend told me oyo omuwala no, that's not Matino. It's not Matino. Oyo omuwala oyo omuwala woba omukutte bwoti kati obongo obwera businakinze kati omutuukire waka abeera just ayagala kulaba kikiddako namwe abavubuka mubeere active towards girls abavubuka mubeere active towards boys. This thing is a double play. I play. Manchimu ngenda kwambala ntambule ne fifi nkikubye gamba bawa n'entebe gamba bewaka kulyako fenno tumanyi nga bono okwana kageze nti grain ndi Matino ba mukwano bache ne mubeera nga mwekwana nga mulwawo banga okubeera naye nga mubeerawo like some ndoza kyadayagala okugerako kyekyo nze nali mbaddeko mweyembeera nti na challenge by the way kino nkyogera amazani na challenge nti nze mbadde mu mbeera embi bwetyo naye kali nze nina challenge sikwana muwala ali bubi okigera ge mazima yogamba bali obubi be balemwa sexy no kyegezaako nti nkwana abakazi
kino nze nganze kyeneyagaliza abakazi bebansanyusa bembeera nabo naye buli mukazi gwembeera bwe babyogera abantu nga bwe bagamye mbugo toyambala bulungi nze bakazi bembeera nabo buli omagamba si grade yange because sagala bano bawala bwe butyo okyegera naye nti nze nalimbaddeko n'omukazi omanyi nti okwana omukazi ngokimanyi wamanyi naye ngaomwesoma mutunya bwoti so kati nze nkuyamaza nalimbaddeko awo twali tuva na Kampala eyo twali ku munyenyolo twali tuva eri ngolanga nga shiba gyaberi nali muva wa gravity kati omukazi wamukwanidde ebbanga ddye nga tuli motoka bweti tutuka ku experience nga naye no leero nga mbadde ebbanga bikaseera nyuma mukira byakwekesinga bye bibeerawo mukazi nemukwata bwene so nga nenfuka bosi nemukwata omukono guno kati nga njaga tegeerayo kati nga nange njaga musegula endudde mukwana tampa nemukwata omukono nemumuyingiza eno empale nakwata ku muyayi kati omuyayi nani maze okwetuninga nze nemukazi akwata kuwaya bwaye omukazi naterera bwati ebirundi nga munana bwati wavuga motoka kunyumiza akawozi wakagwa omukazi twalina gye tulaga yanvuga direct paka kwa no wa boss wange Eddie waliwo embeera no ewasobola agendayo twagenda paka wa Firendice kati nze tutu wa Firendice manyide bya buli jonza kupulu tuzanya ninga nawe mukazi tatu timing yakyuse da ne because yagutte ku moda love eno yeetaaga musiru walamu kankubulire love eno yeetaaga musiru walamu wekyetaagisa okumininga business wekiteetaagisa osobola okubeera negayi nga sigamba mbu akalakata nnyo atwala embi biki naye nga just alina byakkolera just ebikusika omutima ng'oli frigali naye nga ali frigali munyumire essaawa 4 tegeera nemwegwako eyo feeling vibes temubeera naye eyo esomaliza oletera omukazi okumala nawe ate nga munyumire mu bufunze biki basics ebintu omusajja byeyandibadde atunuulira amangu nga obisangibwa ku mukazi yenna ebitandinga ono omukazi ebintu basics omusajja byatalina kutuukubuusa maaso noga nti bwetuuka ku mukazi omusajja yenna bw'atuuka ku mukazi sooka okole kino nekino byebiriwa abasajja tulina okusooka okuvaamu amaddu because obeera n'amaddu amangi era gakuleetera okumala amangu amaddu nga mangi then abakazi beetaaga time abasajja bakati bakyalina time omanyi abasajja abasajja abamu bannayuganda tebamanyi laavu nabaddala abana abasajja bali lokoloko tebamanyi laavu kyobola olaba nti no goli mugeza ate goli muganda oli muyaaye kati goli muganda loko DJ ali creative omuyaaye naye kati kyobola olowooza lwaki bano mukyala ni bad black abalina bakazi bavuka bannayuganda abavuka bagezi bali creative ninga teba bad black abamitiza abasajja abazungu bangi so abasajja tulina amaddu gakuleetera okumala amangu ekirala abakazi abo beetaaga time nti omukazi oyo yeetaaga naye okukokonyamu okyegera beera n'omukazi mukiisinge onone ku bbeere eryo olirume toliruma diruma lumenywa nti eyo girume muboti obuliki mugongo yagamba olitomera namu ng'ennyana olira nono omwaye okyegera omukazi oyo beera ng'omunuuna emiwanga bwomukirira kugamba then otwale engalo zire omukazi ekigambo kye kikwateko mpola beera ng'akibega sikwatako bwoti bba olaba omukazi abeera n'obuviiri wadde buto beera nga buyisako engalo bwoti mpola bwoti obuviiri okuva eno waggulu mbayigiriza katugeze kino kyekigambo wano isaku bwoti mpola ku buviiri sako mpola bwoti nga bukkirira bwoti kati amatama gano wano wabeerawo wano zino bagizitanfulye kati tozitwala kule soko oyise ku matama bwoti kati mukudda ng'okomya oyise ku nfuli kuno wala fiyanze kyemanyi ku bakazi kati no kankubulire wobeera ng'ogenda tandika omukyala give her that look I'm ready for you okitegeera give her that look ekuwa weewa okudda sometimes olaba omukazi amanya give her that look
waberanga emimwaje jawya jayagala otandikirako she'll bring her lips closer to you waberanga wobanga awulira ayagala otandikire ku bulago she'll pull your head towards her neck kyovula bwe fifi kyaleese nti neera buli mukazi alina kyatandikirako kitegera nze nsobola okubeera kankubuulire ogenda kujja ontunuulire nina ebigundi mu nnyindo nsooka mbijjemu nga ontunenga agamba there's something wrong on your face tandiko nsooka ngendako ne mumira nkebere ngambe is it my hair anti nombi give her that look give her that look mukwano gange yambuuza nangamba abawala abasinga lwaki mweraga wano mu ntandikwa ne mwefuula abakabi ate gayiwa amala okukola ki ate n'olookinga namugamba ekigambo kimu muntereeze bwe mba namuddamu kikyamu ekyo kiri munne kyayafa abakazi ate nga we kirina okubeera bwe sitaakukokoonye kati nga tutandika nga tonamba 2 ako nakukokoonya omaze 2 ako bwe mba nabikuwa lwaki ate mba nkukokoonya nsobola okukuwa tudde oguddako n'osigala ng'ojja neŋŋaana Fiona ne Green obadde n'omukazi like omuwadde time omukisi nze nga bwegambye omulumye byonna bikoze bote kati bodda wano si muluma bya ddala si byakuluma wulira si byakuluma naye nga nywante eyo si kugiruma kati gwetosa kitegeera naye nywante naye kati obimaliriza ebyo muddeko waneno like abasajja watuuka wabeera yayidde ndayaga kuyingira buyingiza naye omukazi sokola omukokonyo omukiro wala kino ekitwe kiyise bwoti wali ku nfulya wote obeera nga kayingiza bwoti gujje bwoti ng'omanyi kibayita okokonye uyingiza bwoti kati omukazi yeka yajja okusika bwati ne bwakusika soko oganemu ne bwakusika wulira ne bwakusika kino kikuwulya alaali nti omukazi watuukirayo okusika ye ne wabeera yaga nze kino kigamba ne watuuka okusika dati nze abeera yaga soko omukokonye bwakusika bwati ng'ojjeeyo soko otegera soko omukokonye kuyingizeyo ogujjeyo ekikola mirundi ng'etaano abeera atandise okumala naye abasajja amwagambe mbu nga yenyweredde zinnairo ze ng'odda ku ebyo wano tuba twogera ku bakazi twogera ku bakazi nga mukazi anti kati omukazi tetwogera ku bano by the way hits we are not talking about by the way hits omuwala gwagenda obeera naye mwenyumirwe okimanyi omukazi omukokonye mirundi ng'etaano ekyo kigamba otuuka n'otandika omukalakata ng'amaze jjukira beera ayaayaana nga yeetadde dda nze kiva ku kimu abawala okugamba kati n'ogamba kamatino tekawuma siniyabya oma abakazi ngamba obamanyiraavu ekyo kyebayita ekyo sigenda byogera linnya ekyemu ku baserebu bafaana abakowu kyebayita enzina embi era senior by the way kambeere open oba kino kiteekamu mu kalangoko nze teri mukazi gwe nali nzinye nga tanjagala onjulira nzinye abazungu n'omuzungu muzinye ate ng'omuzungu nzinye si mukadde twaliwo ng'alwana omuzungu gwe nali nzina wulira ivi waliwo nga matinaaliyo muzungu bamuta Frekolanza yali mwana mu Italy yali asoma senior 3 n'alwana ewaka yali muto nga ali mu senior 3 namukwana nga ali mu senior 2 wakwana under age byonna mbyogedde alwana kusigala buli mukazi kasita kwata bwendi nga nkwagala ono samukyayogerako samukyabuuzizza akibuuza abakazi basajja abuuzizza kiva ku kati my reply is one abaganda balina enjogera egamba owenzinambi kaisamuwanzinambi kamuddemu ono ono azina bubi abavubuka wulira kankuddemu Samu kankuddemu
Sam kankuddemu omanye ekitugambisa abavubuka lwaki Samo byaddala batugeraageranya nze ne Nze Makiro sizina kukola senior oba bya Sakata vibes. Ulya katwaze mubyaddala katwaze mubyaddala sizinanga kona senior B naye ate nze senior B muwe ekitiibwa naye ate era nze omubaka abakazi bonna. Ulya abavubuka ekituleetera okugamba mbugundi tamanyi kuzina temumanyi kyakkola okitegeera temumanyi kyakkola abavubuka gwolowooza ojja mu kigambo ky'omukazi n'oteekayo mbu olina mukozesa nnyo amaanyi mangi sex si maanyi gwe tojja kujja ondeeteko amaanyi go era nze wosanganga nze Fiona nkugamba ssebo sooka okakkane oba wazze ng'olina omuliro mungi tebakugobangako tebagikugobangako nga tonnamaliriza senior B mugamba ono nti basobola okukugoba nga tonnamaliriza nenkulaba nga byogenda okunkolera manyanga nenga nsebo sa pressure mutima mulungi Samu ekyana kimukubye naye genda mpola eyo wayiseyo wanjepi mambo n'abalala bagenderako kati wegendereze gonsaasanyako bajja nakukuba samusuka aba bayimbi bakuba n'okuba bajja mukuba ku Sakata wanje Peter nkwanangako gwe matino wali owuliddeko nti jepi ankwanye okwana na badije bigabya bya senior B tewali wano tuyite entity upcoming waneno yali ankwanyeko kaabe DJ kaabe ki kati fifi yawe njaga okubuuliza wali baddekaawo nga mu abakyala n'otunulira omusajja n'owuliranga banayisinga gayo oyo has turned me on mubeera waawo okulaba omuntu yes I'm open okulaba omuntu kuba n'owuliranga n'ensulo zeenyeenya muli ekyo kibaawo naate sikikolangako kugenda kumwegambira era nange gwe neegombye gwe neewulira era nange nkirabiraawo nga naye abadda neegombye najja okitegeera ye nali mulabyeko muvubuka namusanga mu tawuni nali ntambula gayi namusanga ali smart akutesa era namulaba tweyisiŋŋanya naye byakomaawo naye gye bambi ye yankuba n'agenda naye kati obwo obuyinza Mukama teyabutuwafa abakazi yesebo ng'alina bye neetaaga gwe waliwo omwana w'omukazi gw'osanga nga baamuzaala nga bwe bazaala senior B era nze neebaza maama wange sikubanja maama ng'omukazi yakeera ku makya n'abeera ne bbaawe ne bafulumya product n'ogitunulako naye n'ogamba biki omukyala bye yeerabira okukola oba abakyala ennaku zino bye beerabira okukola ebyandabadde bikyamula abaami baabwe kozi ensikina yafuuka yeemu nga tuvudde ku kyensikina abakazi bayige engeri y'okwambalamu maaso g'abaami abakazi be twerabidde okukola twerabidde ennyambala kuva munda paka wabweru omukazi nika egenda ewammwe mu kyalo si ye nika erina okulabikira mu maaso ga bbaawo nagamba maanyi ga mugongo nti bakazi be bakyuse nika ebyo bipalepale bye bambala manya anyumiza ebizibu byasanga wawaana empale luli ku gundi ku sabasaba n'ogamba obwana bwambala empale ekuleeta amalusu naye omwana yajja ayambadde bulungi so mulabe ennyo sabasaba eyo kyano y'amaanyi ga mugongo kwateeka ensonga ezo zonna ng'akaleega mu butuufu ka bbeeyi nga nika ya bbeeyi naye gwe wali okeddeko ku makya noyagala osumulula akaleega k'omuwala emabiga
n'akata wano mu maaso ne geesumulula n'oyagala okukasumulula ng'oli eri like you're all dying to open it n'akasumulula omanye engeri gy'owulira neda kyeŋŋamba tekakulema sumulula kati gwe nga wamanyira abakazi bo bajja bambadde ebireega by'okola ki by'osumulula emabega omwana n'akakwata wano n'akasumulula n'akasumululira mu maaso kati wano wakata yes wano wakata jako jampa balabe nabadde nninda buguwa bwa kaleega busaleeri nindooza omwana ataleeze nengeri akabeere kisinziro yambadde lugoye ki omusajja asobola okwagalira ebbeere lye mu kaleega kono naye oba terirya eno mu mwoyo nagenda alipampinga n'atuuka okuggyako akaleega ne liyiika kati tubadde tukyayogera ku bintu abakazi bye beerabidde okukola nga bali mu bisenge ne babba baabwe twerabidde enjogera twerabidde ennyambala olaba bajjajjaffe babeeranga n'obugambo bwe beesetingira nga n'abaana be babeera weebali akoogera gwe gwakagambye neweesootinga wekka gwe gwakagambye n'owulira ng'obujiji bukuyingidde bw'oba ng'oli mukyala mu maka nga naawe olina omukyala wo oli mwami mu maka museetinge obugambo bwammwe okitegeera omukyala yiga enjogera mu kisenge engeri gyogeramu bayitha omukyala yenayina engeri gyayogeramu nebbaawe mu lujja siyayogeramu nebbaawe mu mikwano siyayogeramu nebbaawe mu maaso g'abaana sijayina okwogeramu nebbaawe mu kisenge tulina okuba n'enjogera ey'enjawulo nagamba maanyi gamubo singa bateekawo omukazi wo ne bamubuuza baawo akozesa bubonero ki nga ayagala sex abumanyi manyi gamuwo nangamba bwe simuyigirizanga olinda ki omukazi mugambe alina okuba nga amanyi olulimi lw'okozesa obubonero bw'okozesa bw'oba okyamuse okola otya wagenze out nebbaawo bweyambadde jiini oyambadde toopu oggumidde mutuuseeyo okomyewo ewaka onaabye oyambadde jiini ne toopu tututama mulimu apartment mulimu babiri why should you come back home and shower after showering oyambale jiini otekeko akaleega kuyigiriza ensonga zino oyige bw'okwata amakaago bulungi naye toyagala for what abakazi toyige one tuyige ennyambala y'ewaka ennyambala ng'olina ebbaawo mu bantu be ennyambala ya bbaawo mu kisenge tuyige enjogera still ey'owaka wabweru ne mu kisenge ebintu bibeera byanjawulo that is one woman in three omukyala najja ewaka okulaba ku bbaawe naye n'ayagala okwambala eby'omu kisenge ng'ate mu nnyumba mulimu mikwano gya bbaawe ennyumba yonna n'agyetala ng'ali mu bugoye bw'omu kisenge obulina okulabwako bbaawe yekka that is sad nze nsobola okukeera ku makya ngo embeera mu maaso ga mikono gya bange nsobola okwambala patra naye nga maaso ga bange sambala patra nga maaso ga bbaawe nsobola okwambala bokisaayi weyaba iwulira patra esobola okuba nga ensala eno waggulu balaba n'episi zange nga boxer ya bange nkoma mu magulu but that feeling he gets when you're putting on his boxer lwansonga boxer yagimanya amanye engeri yogijjamu that's indecency mu maaso ga mikono gya faino yambadde patra naye mu maaso go yambadde boxer those are two different clothes zimanyi zitegeeza ekintu byanjawulo osobola okwambala patra wadde muli waka nga muli free wadde mikwano gye bwegiri ekitegeera sigamba nti buli omu ayagala mukazi ayambala biwanvu waliwo bali nga gwe oba oyambadde obukete nga mikwano gye weegiri byebimunyumira waliwo omusajja omu nga waabanga fifi wobeera awo n'okubwa n'oleeta akayagako n'okanywa akwagalira awo ng'okubwa we mutuuka wali nga wadde mikwano gye weegiri we mutuuka wali okubiddwa yes nga wokola ebimunyumira. Okay, thank you so much. Sakata vibes wano ebadde Senga talk on DJ Senior B Darumix Uzadi manyiga mgongo ku kamera ne timu yonnanga yo mujiraba Fifi Banks Samusukwe King fashionista atalinango ye nze birungi Olivia Malaika
wano kusenga toko yesenga birungi Olivia Malayika aka Senga green ne MC Matino of Entebbe emusali na kyayongedde ku ntebe mwebale nnyo tuteeka ku bagita batyeno program gye Senga Talk naye mututadde mu mbeera katugenda bakalakata kaweva ke katugenda bakalakata ne mwebale nnyo kuba oli creative kandebe abakazi bali babiri tuli basajja bameka bana basajja bali bagenda kwetuga bali betuge nenga okay mwebale nnyo kwagala Senga Talk amanya ne doza bamta MC Matino mukwano gwa DJ Senior B mukwano gwa Manyi ga Mugongo mukwano gwa Liliani mukwano gwa Samusuke mukwano gwa Greeny yaza atwesentigide okwekuba obusabuni mugwamu amanyi g'ekisajja obusabuni bumalamu amanyi g'ekisajja bwe tunakomawo tujatandikirawo ku kasabuni akasabuni ka mugaso ki kwolwo tujja kujja ne Matino specialist atuyigiriza atukoleremu akasabuni kati netudde mazo so samagamuze nkuba akasabuni kati yinze nkuba kati nange tunuli kati ze nkuba akasabuni Samu yangamba olabirawo nti kisoboka Samu yangamba Matino obubadde bwangamba mu kasabuni ne Samu yabongamba mbobanga yimuka moti